ndabampa ngana mwe kenyini katonda byakola ki bwe yabansigira mu Muliro kuba nti mbaweereza buli kaseera obutakola ki obutasama mukono so njala bebaza mwenna gyoli mu group oli ku Facebook ngolwana entalo gye siri njala bebaza nyo bali nyo bali ddala kubanga etasiima ebulajwa awo nno bwe nvaawo njagala kutandika okubategeeza nti muntagingire abantu wano wammanga njala muntagingire Minister of Finance Matia Kashaija njala bere ku video eno njala muntagingire ba MP bonna aba National Unity Platform bonna babere ku video eno njagala muntagingire omukyala Anita Amongi mama Lususu mama Sadolo njagala bere ku video na mabirangirangi yo seriti ba habulu tabasoma mutano wakale jensere tamzeze densanga bisibe njagala bere ku video eno njagala mukyala wa Janet Kimba bazabere ku video eno njagala mwenda banda Uganda buli mobere ku video eno we pot sobolo kubanga tuyita bintu bino mpola mpola ngabe tuno bitwala wasanya Charles Karoli Peter Mayiga nawe njalo bere ku video eno n'abantu mwenda mu alwe mu nseze njalo njala mbere ku video kubanga ebintu bingi bena bategeeza tugende ngo budde bukyale ngabuli jo sagala barisa njala tandika n'akalowoozo kaliro then mbe mala kalowoozo kaliro ngende ku kigula rugi njala tandika n'akalowoozo kaliro then mbe ngende ku kigula rugi njala musaliremu ekigula rugi kino musaliremu n'akalowoozo kano mubiteeke ku social media platform zonna buli muntu ina njagala ulize mu message bwengendo mu kalowoozo kano n'ekigula rugi then tuyoka tugende maaso bwetandika n'akalowoozo ka leero njagala buli musajja yonna gy'oli ng'oli mu Uganda yonna gy'oli oba oli mu Uganda oba oli mu nsi z'amagulumeri gy'wagenda okukola njagala akalowoozo ka leero katwale nga kantu kakulu nnyo era eno kana akalowoozo k'abasajja mwekka kati kiri gy'oli okukawuliriza oba okukatambuza naye nga kajja bakolera nnyo era njagala mukanyumire bulungi nnyo bwe kalaba kakoze obubi onoonsonyiwa naye nga nzi kino nkuwadde magezi ate nkulaga buvunaanyizibwa abo akalowoozo ka leero ke kalwa akalowoozo ka leero kagenda eri buli musajja yenna n'omwana w'obulenzi wonna w'oli ng'osuubira okuwasa oba okubeera n'omubeezi kana akalowoozo njala kaberekako mu nsi mwe tuyita tusanga ebizibu bingi nnyo naye nga ekizibu kye tusinga okusanga ate nga kirungi gye tuli gye tuyita amaka oba bufumbo n'omukwano gwe tubeera nagwo mu ngeri ez'enjawulo tubeera n'ababeezi bano ne batubeezawo ne batulabira mu buli kimu era ne batukolera buli mulimu gwonna ogusaana era ne tuba nga tukola ki tubeera nga ffe abasajja naye njagala weebuuze gwe omusajja ng'oggyeko obuvunaanyizibwa obw'okugula n'okulabirira ewaka obuvunaanyizibwa bwo mu budde obw'akazigizigi nga omubeezi wo alwadde oba ng'afunye obukosofu obutuukiriza abakyala bano mu nsi yonna be bannakazadde batuzaala ffenna naye basanga ebinzu bingi nnyo mu nsi omuli okutulugunyizibwa omuli obutayambibwa n'obutafeerwako njagala musajja wonna w'oli n'omwana w'obulenzi wonna w'oli kana akantu kakulu nnyo mu bulamu omanyi mu bulamu tulina kye tuyita memories ebijjukizo abakyala bano batufaako nnyo mu bulamu mu bulwadde n'ebizibu by'enjawulo naye ffe ate batera okufuna ebizibu tetusala babeererawo kati njagala baga mwenna abakyala abaami gye muli naddala abaana b'obulenzi n'abasajja njagala basaba n'obuwombeefu in the lifetime oba mu bulamu obwo ng'olina omubeezi wo oba oli wampita oba tuli wampita naye ng'olina omuntu gwogatta naye obuliri olina omuntu gwomugatta naye ebirowoozo nga mukuza famire kino njagala kibeere kirowoozo gy'oli naye nga nkikubuza okitwala mu bulamu tulwala abakyala bano batulabirira n'okutunaaza n'okutuliisa naye abakyala bano bafuna obukosefu ebiseera ebisinga abasajja tusulira gonna gamba ne tulekera abakozi okulabirira abakyala abo ne tulekera ab'eŋŋanda okulabirira abakyala bano gamba nga basisita b'abakyala babalabirira nga bafunye obuzibu balwadde naye gwe omusajja kengera ennoonya ssente wiiki kikulu nnyo ogenda okunoonya ssente naye omukyala ono aba yeetaaga at least ombereko ku sayidi awo olw'olumu omulabirireko okumulabirirako si kugenda omusitwa mu bbanga oba omuweweete no just ombeereroko mu kaseera ako mu ngeri ki engeri yiino abakyala bano bwe tulwala batufumbira batwoleza batugololera batumizisa eddagala batuwa emmere batunaaza naye njala kubuuza gwe omusajja ali omuvubuka lunaku ki mukyala we yalwalwadde n'aba nga takyasobola kweyamba n'otwala obudde n'omutwala mu kinaabiro oba waali n'omunaaza lunaku ki mukyala we yali alwadde n'omuwoleza ku ngoye n'ozigolola oba n'omwambaza lunaku ki mukyala we yali afunye obuzibu n'omubeererawo nga tonnayita muntu yenna kati nga bulijjo jala bagamba nti omukyala yenna buvunaanyizibwa wa musajja ng'omusajja obuli obuvunaanyizibwa bw'omukyala mukyala waba alwadde ng'afunye obuzibu takyesobola ebitundu 10 ku 10 obuvunaanyizibwa busooka obeera bw'omusajja nga tonnayita muganda wa mukyala wo obuvunaanyizibwa busooka ku ggwe
nga tonnategeeza baana bo obuvunaanyizibwa busooka ku ggwe n'olwekyo nkimanyi oba mugenda kunoonya nsimbi okunoonya ezigula bagala eddiba naye omukyalo n'omubulamu bwe aba ayagala omubeerero nga bwe batubeererawo n'olw'ensonga eyo tekirina kye kikujjako busajja bwo nti bwe ndabira omukyalo ne ntuuka omwoleza engoye oba ne mwoleza n'engoye ziri ez'omunda ze mutegedde ze tuyita obuwala obw'omunda omukyalo ono afuna kye tuyita memories zatagenda kwerabira olw'ensonga nti at least once in the while oba olumu omulabiriddeko omwami okwoza engoye ze z'omukyala nga mwe mulina engoye ez'omunda obupalo buno bw'omunda bambi si kive naddala ng'omukyala teyeesobola ekyo nno bw'akiraba n'akiraba n'omukwano gwe yali akusasobola okugujja n'agukwongerako ate ategeera nti nafuna omuntu asobola okundabirira oba abaana we bali oba baganda bange tebaliiwo so ngenda basaba abaana ab'obulenzi n'abasajja mwena gye muli at least mbulamuwo omukyala banga afunye obukosefu nga tonnayita beewaabwe tonnayita neiba mukubeererawo lwaki libeerawo ko olabirira omukyalo oyo bw'anassuuka ali kunyumyako mu byafaayo nti omwami owange olw'olumu yandako laavu yandagako omukwano n'obuvunaanyizibwa naye abasajja ebiseera bisinga omukyala bw'alwala obuvunaanyizibwa tulekera baganda ba mukyala oba baluganda oba baana waka oba bakozi nedda obuvunaanyizibwa bubeera ku ggwe omuntu kubanga gwe mukwano ogusembayo gw'oyinza okulaga munno ng'akyali mulamu singa batuuse mu mbeera ng'eyo n'osobola omulaga laavu okumulabirira okusingako okulabirira okulala so baganda mwenna abasajja n'abalenzi abali eyo okwoza engoye z'omukyala ng'ali mu mbeera n'omufumbira n'omulabirira si kive kubanga kiri part of your services oba part of your care services olina okulaga omukyalo oyo muyinza okoloza nti laavu bintu binene nnyo bakugula bizibwa kugula mu motoka no buntu butonotono bw'oyinza okukolera omukyalo oyo naddala ng'ali mu mbeera nga tasobola kwesobola ekyo kiba kimulaga nti olwa buvunaanyizibwa era ne wabaawonya ajja kinyumizaako bakwano be baganda be nabo nti musajja wange bwe nalwala ku lunaku luli yaliwo yandabirira engoye n'azoza n'anfumbira kwegamba omukyalo naba mulwadde afunamu amanyaga nti nina omuntu asobola okumbira ku sayidi akono kekabadde akalowoozo kaaliro kagende buli ali musajja at least in lifetime oba olwolumu bulamu bwo yamba omukyalo oyo at least omwoleze ku ngoye ozigolole omunaaze omufumbire omuliise omumiise eddagala n'engoye ziri ezaffe ez'omunda ez'ekyama nazo osobola ozooza kubanga nabo booza ezaffe golozeza ezaffe zennungi nnyo okusinga ezaabwe so si kive okwoza engoye z'omukyala naddala nga bali mu budde obuteesobola leka kumulekera muganda we leka kumulekera baana bo naawe kennyini osobola okuba nga osobola okukola ki okulabira mukyala kubanga nabo batubeererawo akono kabadde akalowoozo kaaliro kati njagala genda ku kigula lugi ekigula lugi kyaleero njagala kigende eri mwenna okusingira ddala abantu abalina omululu ku nsi kuno nga mulyankuzibwa abantu abalina omululu nga mulowooza nti ensi mugenda gikungula ekigula lugi kyaleero kyammwe ntandise bwenti eno ensi tuyitako buyisi kkubo tulimu kabokka agikoya agiviira nga bwe twajja nga tuli bukunya ate era bwe tugenda ogireka nga tetuna kye tututte waliwo ebuzizaako lwaki omulamu bagusiba akaba ne bagusiba n'ebigere ng'ogenda okudduka era aliwo webuzizaako lwaki nti bw'ofa bakugolola kubanga tebaagala ogende mu ggulu oba bakuziike ng'olina ky'ogenze nakyo bw'omala otegeera ekigambo ekyo ova ku nsi kola by'olina okukola yisa abantu banno bulungi nnyo n'obululu gukendeeze Munange yo seriti bahabura utabasira mutano wakara jinsi leta muzezede nsanga bisibe ne kagrupo kamwe ka mafia babya bali mukutulunya banda Uganda jara kugamba kigambo kimu kine kigwa rugiro nkikoledde abagagga abalina omulugube ne banda Uganda abalina omulugube nga gwe tokkuta buli kimu okyagala ng'osobola n'okutta omuntu olw'ekintu ekitono kyo tutagenda kutwala ku nsi yo seri ne baganda mwenna bali mu government abatulunya banda Uganda mujjukire nti kuno ku nsi buli kimu tukireka ko nga tugenda kyabuvunanyizibwa okweyisa bulungi eri abantu banno kubanga ffena gye tulaga tetumanyiiyo ensonga lwaki abaffe tebadda kubanga tebagala tuwulira kiriyo kati gwali ku nsi otta osiba otulugunya okola buli kimu olw'omulugube ng'oyagala kweteeka buli kimu kikubeere maaso bambi ebintu bino tebikungulwa ku nsi tetulina kye tukijjako kyova olaba nti bakuziika mu ssanduuka emu bakuziika mu ssuuti emu oba mu ssande emu n'ogenda nga tolina kyotutte yensonga lwaki era bw'ofa bakuzika munya ku mukaaga ku ttaka ly'olina oba miles and miles kubanga ke kafooko k'olina okubeera nako kati gwali eyo ng'otta abantu ali eyo ng'olyankuzibwa buli kintu kya muntu oyagala kitwala okinyiza buli omu kimanye nti time ejja kutuuka omuntu ng'alina okukubeererawo ng'ate gwe kennyini
olina okuddamu ebibuuzo nti eno ensi ddala kituufu kikyeri teri amanyi nsi kubanga ne Katonda yagitukwasa n'emikono ebiri we yatuula wonna atulengera n'aseka n'agalaba omwana Adamu bano bali ku nsi olowooza bagenda gikungula teri akungula nsi eno message njagala egenda Yoseti bahabulwa tabasere mutano waka namwe mwenna abayita bagagga namwe abacunya abantu olwokuba nti mukuŋŋaanya obugagga teri agenda twala bugagga ku nsi era mugenda buleka wano Yesu bwaki bakuzika mu kitanda kyo oba mu kizenga ogosula bakufuna okutwala ebweru kubanga ofuuse kinene kyawo nga tokyalina mugaso kati wulira wetwogerera essaawa zino era ndi mu kiggulalugi Yoseri otta abantu Yoseri kyankalaniza Eastern Central Africa olw'omulugube nga buli kimu yagala okifune naye nze ŋŋamba tayimu yegenda tutuuka nga tukyalina kyokola nga mutowo Salim Sale akandanaho George ebyobugagga bitandise okutundibwa byonna nga byegabanyiza takyasobola dde okugoba embatadde okufuwa oluwa naye ng'ate abadde ayitibwa binojjo bifeekeera atonye mooli bwe mubanga temusobola kumanya nsi bwefaanana mwandibadde mulekerawo okutta abantu n'okwefutuma kye mutali eno ensi Katonda yagitukwasa mu mirembe teriiko kucunya wadde okutta bino byonna bye tulimu byakwewunda byansi tetulina gye tulaga kati gwali eyo ng'otta omuntu olw'ekibanja gwali atta omuntu olw'ettaka gwali eyo ssa omuntu olw'ebbanja lyakubanja gwali eyo omuntu awala n'omuntu mwegala mutuusaako obulabe maama byonna byokola byabwere baabikolakola dda abasajja ku nsi baaliyo abatemu baakoma luddawa baakomekeza na bayingidde mu ttaka nga kate kyali awogerako mu 7 ne kagurupu ko mujja tuuka nga munywa amazzi temukyalabawo era nga na buli kimu ino kirikira ensi ekitambuze y'ensonga lwaki nti omuntu bw'afa ebyo biba bikomye teri akubanja okujja kwogera kengefa gye bakuvuzibwa fuddemu ne bakuzika n'ebisigadde byonna Katonda abyesigaliza kati nga tonnamanyira abantu wadde okuyisa olugaayi wadde okuga nti gwe oli ankozibwa gw'osinga obugagga ku nsi sooka otuleko mu kitanda kyo wansi weebuuze ebyobugagga bino byonna bye nnina bwenfa biraga luddawa bigenda sigala ku nsi ababitwala babitwale gwe nga tona kyogenze nakyo lwojja tutegeera nti ensi tikungulwa tukyalako bukyazi akowa yagiviira tuli mukka mulekerawo okucunya abantu n'okubatta kikibadde ekigulalugi kyaleero kati njagala genda ku video entuufu eyandeese video entuufu eyandeese njala sooka tegeeza Yoseri kuno kwalindoza kuoli kamanya otudde njagala bannakenya mwenna bannayuganda mwenna bali mu ggwanga lya Kenya njala sooka kuyitako ko mu Kenya katono nnyo njoke neeyongereyo okusookera njala kwebaza bannayuganda mwenna bwangala mu ggwanga lya Kenya mwe bali mulimu gwakoze ogw'ensusu temujjanga okwo then neebaze mwenna bannakenya abakyakumi buntu bulamu bali nnyo balire ddala mubadde mumbuuza ebigambo bingi ku kulonda kwa Kenya engeri gye kutambulamu of course nkuli munda buli kimu ekigenda maaso nkimanyi naye kino kye mbadde temumanyi ekisookera ddala Kenya ng'ensi erina ebyobufuzi ebituuse ku mutendera gw'ensi yonna naye Kenya efunye obuzibu olw'okuba nti Yoseti bahabulwa tabasala mutano wakala yensi ereeta muzazire ensanga bisibe ayagala kukola kye tuyita Tusi Dynasty ateke influence buli wamu influence kwe kuba nti buli muntu wamu ayinawo ennyindo baateekawo omukono okuba nti asobola okukola ekintu nekikola mu nsi wadde si ye nga taliyo ng'alinamu influence akalulu ke Kenya we twogerera kakyali matankane ng'empale za Yoseti bahabulwa tabasala mutano wakalekezo olw'ebintu oba ebirala ensonga esooka manyi kuno Yoseti kwoli teri nsi yonna teri muntu yenna yategere ku information gye ngenda okugaba olwaliro ekirwisizza akalu ke Kenya okufunako omuwanguzi kiri bwe kiti Yoseri lwe yakyaza foreign minister wa Russia eyajja wikisinga 3 mabega omwami oyo yajja ne system eyakola emu ku system ezakola mu kalu ka America wakati w'omukyala Hillary Clinton ne Donald Trump okukyusa figa z'obulo era machines zino base stations naggulu headquarters ku police wezisinzira okukyankalanya akalu ke Kenya kati ng'ekyo kivuddemu Yoseri alina omukono ebitundu 9 ku buli 10 mu kulonda kwe Kenya kubanga yawagira Ruto mwegendeze nnyo bannayuganda bonna oba avudde mu opposition oba avudde luddawa eyagenze mu gurupu ya Ruto oyo mukozi wa Museveni kubanga be bantu ba agent basindika akalu kano we twogerera essaawa zino kakyaliryanda kulyanda naye sofa bannayuganda bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo mu kuexposinga ababbi ba Museveni bye yasindisa ku ground era sofa ndowooza ekintu ekyakoleddwa kyalaze nti Museveni abantu bakukooye within the Eastern Central Africa one bannayuganda mwenna bali Kenya mubali nnyo omulimu gumwakoze okuexposinga ababbi tebakulimba nti Kenya authorities oba Kenya bategedde ng'egye babbamu obulu there was Ugandans abadde ku ground nga counter attacking enziba ya Museveni yakalulu although enagulu balinayo machines eziri mu kutempalinga oba okuhackinga mu system ya Kenya yensonga lwaki olaba nti Museveni ne media z'omu Kampala zonna mu Uganda yazisasula zibe nga zipromotinga Ruto n'okuba nga ziyisaawo predictions ezitakwatagana
kati ne mu Kenya mwennyini balina TV stations zebasasulira ensimbi okubanga zikola omulimu gwe guno nga zinamu influence. Omuvubuka ono William Ruto Omukalenjin ekituufu kiri nti ebitundu 5 ku buli 10 Kalenjin ebitundu 5 ku buli 10 bira musajja Munyarwanda. Obujulizi ne information gye twakakunganya sofa etulaga nti omusajja ono alina enkolagana wakati wa Pirato nono Yosetu Habiro tabasema mutano wa Karekezi era ngo omusajja ono ku bitundu 5 ku buli 10 b'Ekinyarwanda bakolagana abantu bano babiri. Kitegeeza nti omusajja ne Kenya okuteeka sente zino empya n'enkadde mu Ruto abalinamu akasaayi. Nkiddamu Ruto abayinamu akasaayi ak'Ekinyarwanda 50% mu Kalenjin 50% mu musajja Munyarwanda. Yensonga lwaki Museveni investinze sente mu Ruto emyaka 5 emabega okuba nti omusajja atadde resistance n'okuba nti asobodde okuzoganya abantu bano bonna abali mu government okuba nga akyaliwo. Naye ekyo si kyekikulu. Ekikulu kiri nti Munnayuganda ennawo olibeera mugumu nnyo ng'asula wansi nti mutenza Guno wazze tewali kigenda kukola. Ekisookera ddala oba oyagala oba toyagala Muzeeyi Raila Odinga agenda kufuuka president wa Kenya essaawa yonna ekyo mbeere nga mukimanyi. Olw'ensonga nti bayinza n'obutagenda mu kooti olw'ensonga tulede eyakedde ku makya okusoma ku BBC oyina eggulu ewalabye nti okulwawo okulangira obululu bwe Kenya n'okugatta kiteeberezebwa nti kiteeberezebwa Kenya ye yeeganye nti tewali balimu okuhakinga naye ekyo bakyogedde olw'ensonga bakyali deep into investigations okunoonyereza eyagenze ku page ya BBC ku makya eyo ereggulire lyabaddewo kati nze mbwadde information entuufu nti ba hackers bali nagulu ku police headquarters lwakulya system zawe z'okuhackinga obululu bwe Kenya. Nkimanyi Muliro Museveni kwali era kimanyi bulungi nnyo omulimu gwe yakoze okuba nti atadde sente empya n'enkadde musajja Ruto okuba nti ye atwala obukulembeze bwa Kenya naye bannayuganda abali njagala bebasamula nnyo bo balireda ne banna Kenya. Nkimanyi gye bugenda okukomekeza ku nnaku olw'emmanda oba olwokubiri Raila Odinga ajja kubeera omukulembeze wa Kenya believe or not. Naye wagenda kubeerawo okulya n'okukomba essowaani. Nzize mbagamba ebintu bya Kenya byonna nga Museveni wategese bikyagenda maaso naye security na buli kimu information gye mbadde mpa intelligence banna Kenya bagibeesinzeeko nnyo okula nti violence tebadde nnyingi nnyo n'okuba nti ate beerinze nnyo kyonna ekigenda okubeerawo. Kino njagala mukijje ku nze olunaku Yoseeri Katonda lwagenda omuyita ensi Uganda n'amawanga gagiriraanye galikwata ekire ne kivaamu enkuba egenda okwoza ebisiraani byonna era buli Munnayuganda agenda kusumulukuka. Nkiddamu Yoseeri tibahabulo tabasira omutano wa Kalenjin tamuzizidde ensanga bisibe olunaku lwagenda okufa eggwanga Uganda n'amawanga gagiriraanye galikwata ekire ne kitonnya enkuba neeyoza ebisiraani byonna n'amalogo Museveni gaatadde omusajja Museveni mulogo nnyo to the extent nti asobola okukuloga n'akukozesa n'amala okukuloga n'akwavuwaza n'amala okukuloga n'akutta nga tolina kuyeebuuzizaako yonna gwe wayita Yoseeri Baholo tabasala mutano wa Kalenjin tamuzizidde ensanga bisibe naye ensi emulaba ate yamutegedde. So this is to inform all Kenya government officials, most especially the chairman of the Electoral Commission. Please, I know you're working hardly day and night to give all Kenyans the official results of the previous elections, but I'm here to inform you that Yoweri Museveni, the so-called president of Uganda, because for us we elected Robert Kyagulanyi Ssentamu, is working hand in hand with the Russian government to hack into Kenyan electoral system to change the electoral results. I know right now we are fidgeting to balance those figures, but the system is allocated in Uganda, where in Naguru police headquarters. That system was used during the elections in USA, which were participated with Hillary Rodham Clinton and President Donald Trump. So the same mechanism or the same system which is right now used in Uganda to hack into Kenyan system to change the election figures. As we speak, right, don't look anywhere else. Museveni has mandate and has all the control of changing Kenya elections. But I know that the government of Kenya knows each and everything. So please, I call upon all Kenyans to stay calm as you wait for the results, because I know by Monday or Tuesday, the official results will be announced by the Independent Electoral Commission of Kenya. But they are finding a lot of problems because the hackers are stationed in Uganda, in the headquarters of police in Naguru. This system of hacking system and hackers,
They were brought in by the Russians. Remember what Russian government did during Trump and Hillary Clinton elections in USA. That is exactly what they are doing in Kenya right now. But we pray to God that everything goes well as planned. So kekombani jaro power ngande ku kintu ekira. So mwenda bana Uganda je muri mubere calm temufaayo. Mukire bulungi nyo media za Uganda zinaza solidwa okubanga zi promoting luto ne bana bya ufuza bavude mu Uganda befront opposition abamu ngate siba noob kubanga fuwa noob awagira Raila Odinga bano bonna bakozi ba Museveni abagenzeyo kubanga tubamanyi bulungi nnyo nenga buli kimu kyategereddwa bulungi. So no awo njagala kuvaawo ngende ku information eyandese bulungi nnyo. Ntandise ntya ntandise bwenti mwenna bana Uganda abasinga obungi nzize mbasomesa kibayita yoseri ne system ye ey'Abanyarwanda muganyo jiga kati kansoke mbategeeza njara twala mukisa guno otegeeza bana Uganda waliwo ekintu ekitandise okutambula ku social media naddala ku TikTok, Facebook era guno omuzengu vumirira nese kuvumirira yenna era bwanga bakusindisa okola omuzengu guno please kyokola tokimanyi waliwo abaana bobuwala simanyi mwajjewo ekirowoozo kino okutandika okukozesa olulimi olunyankole okuvuma Abaganda. Sorry. Waliwo abakyala oba abawala beyita Abanyankole nga bakozesa Oluganda okuvuma Abaganda. Ekintu ekyo okusinziira ku kunoonyeza kwenkoze waliwo ekintu Museveni kyazimba n'ekyo kyamulemye okufuna. Museveni ayagala kuzanya tribal cards tufune tribal crashes wajjewo genocide in Uganda mu Uganda. Ekintu kino kimulimye okuzimbula ensonga ati nakiteekamu okwawula n'ekijjamu okwawula kasita kye namujjamu Banyankole ne muteeka ebbali ne mulaga nti Munyarwanda himself n'akonfirming nti Munyarwanda. Then I scored. Kati kyatandise kwe kuddira abaana ndooza abantu bano Banyarwanda si Banyankole. Kubanga according to the history n'Abanyankole they can't attack Abaganda using their own languages. Gwe muwala gwe oba bawala mmwe abatandise okukola ekintu kino ekintu kyemukola temukimanyi. Bw'oba oyagala ovuma Omuganda tomuvumira mu lulimi lwe. Nedda. Kozesa olulimi oba oli Munyarwanda kozesa Olunyarwanda ovuma Omuganda. Niye atokozesa lulimi lwe ate kumujja olongera mu lulimi lwe ng'omuvuma ng'ova mu bbanga tolina nsonga lwaki omuvuma. Nammwe abaana ab'obuwala Abaganda abazze ebigambo nga muvuma abantu abo mubaleke. Just gwe tula wansi wetegereze ensonga nga bwetambula soka webuuze ono ayogera Olunyankole ng'avuma Abaganda akijje ku ki? Abanyarwanda tebabula. Era omuntu ali mu kukola ekintu kino gwe bayita Omunyarwanda super bakina kye bakola bagala kutukurashinsa n'amawanga gali mu Uganda. Kubanga namalo baawula mu mpulunguse ne mbateeka ebbali. Bano Banyarwanda bali mu kukola ekintu kino kati jala basa bano bwombefu. Bobanga okimanyi nti oli Munyankole weewale okuvuma omuntu yenna mu ggwanga lyonna erya Uganda. Naye oli Munyarwanda ng'owulira gwe bakutumye okukola mission yakwawukanya Bannayuganda. Tokozesa Lunyankole kuvuma Baganda. Tokozesa Lunyankole kuvuma Basoga. Tokozesa Lunyankole kuvuma Banyoro. Tokozesa Lunyankole kuvuma Batoolo. Tokozesa Lunyankole kuvuma bantu ba mu North please. Bw'oba oli Munyarwanda yogera mu Lunyarwanda ovume. Naye nga tokozeseza oli mu Luganda. Oli Munyarwanda ne wefudde Munyankole ovuma Abaganda ng'obavuma mu Luganda please. Tubasaba nti ebintu byemutandise mujja bisobola. Uganda nsi yeetongodde n'emizannyo gye bazannyisa minene nnyo ngenda basaba mulekerawo okukola ekintu ekyo. Kubanga kijjo batusa temujja kumanyaayo. Abantu amu okusirika si basiru, Omuganda okusirika si musiru, Omunyoro okusirika si musiru, Omusoga okusirika si musiru, Omutoro okusirika si musiru. Tugamba nti asirise teyejjusa n'ekyemuvuga kibi nnyo. Gwe mwana muwala ali awo video zendabe ku TikTok. Owooza nti oli Munyankole but face you see ya Kinyankole oli mukazi Munyarwanda. Ate simanyi lwaki okubayita Banyarwanda kibaluma nnyo ng'ate mukimanyi nti muli Banyarwanda. Ate nze Abanyarwanda benjogera ka group akaagala okuwamba eggwanga Uganda ka group akataba na Uganda. Omunyarwanda ng'oli mu Uganda azaliwa mu Uganda sikulina kozibula ng'oyagala Uganda nkiddamu. Ka group kenjagala ka group ka Museveni abajja okufutubbala n'okutaba na Uganda naye Abanyarwanda basigadde nga temulina tabbo sina tabbo nammwe ndowooza nkiggadde bulungi. Kati gwe muwala gwe eyita Omunyankole ayogera Oluganda ng'ovuma Abaganda olw'okuba nti Museveni yakusindise mutandika okukola okuteeka entalo within the original tribes of Uganda bambi omalaga biseera naye nkimanyi kyogenda okukola oyinza okifunamu obuzibu so mukikomyawo temukiddamu kitambuza. Ngenze maaso njala n'okubaza mwenna
abadde bakyasigale ku mulaba wa bloggers era njera okubaza abantu bano wammanga especially abakyali ku system etambuza struggle. Njera okubaza nnyo muganda nga William Wasimwe ESP webali nnyo mulimu gwokola. Njera okubaza nnyo muto wange Pato Uganda webali nnyo mulimu gwokola. Njera okubaza PTA Deresta webali nnyo mulimu gwokola. Ninsima gifting kwebaza nnyo waliwo ne bannyinazi babiri abakulira ku page yange eri enkadde njala bebaza nnyo. Njera okubaza namwe mwenna ne muganda ko Jomogezi n'abalaba kyali ku mulamwa abakola video encouraging abantu n'okutwala struggle mass. Njera bebaza kensomo bali nnyo bali ddala. Nze basiriwo namwe mukikavalinga ne mutambuza system kubanga tulina ogenda maaso n'oku exposing abantu bano mpola mpola. So njalo bebaza nnyo bali ddala namwe abapostinga abasharinga abakyali ku mulamwa bebaza temuva ku mulamwa obusegalenga mugenda maaso. Mpozi nakala no kankala kenja kakolisanga nsembayo. Kati system yo seri yagikyusiza ata. Wetwogerere sawa zino yo seti bahuro tabusana mutano wakati nsere temzeze nesanga bisibe atandise okukyusa system oba akyusiza golo. Tubadde n'okulonda mu Uganda okuva mu 19 kyenda mukaaga. Naye nga yo seri bukyanga bero ng'omutawangula ako kalulu era bajja bakamukuba mpaka olwaleero. Omwami ono omwami abantu badavuganya bale banafu nga bakolagana naye bwe yasanga omuziziko ogwa National Unity Platform okulembera Robert Kyagulanyi Center muli gumufuukira ekizibu to the extent nti twogera buli lunaku ne tubabulira ensonga bwe zirina okuba ne muzitegera bulungi. Kati omwami ono akyusizza akatiba oba akyusa kye tuyita tactics mu nkola ye ey'okubba n'okukyusa obululu. Ennaku ezo Robert Kyagulanyi Center yavayo n'agamba nti tunoonya emanduso ng'ejja kuva mu kalulu kano konna akanabayo ke tuyita ka by-election okuddamu okulonda bitudde by'enjawulo n'akimanya. Omwami ono olwokuba nti akimanyi nti tumulabisizza yakyusizza enkola eruwa. Kati akimanyi ne wateeka by-election oba okuddamu okulonda okuba MP bajja kumukuba kiyakoze kyekiriwa. Bwe baatula ne bakkiriziganya nti tetujja kusobola kumalako n'abayaayi babayita bayaaye tetujja kusobola kumalako n'abasajja ba National Unity Platform kitulina okukola katugenda kukola bwe tuti. Bwe bateekayo by-election yonna mu kitundu kyonna nga batuula nga babala nti omuntu eyeesimbyeyo ku kkaadi ya National Unity Platform yaani omuntu eyeesimbyeyo ku kkaadi ya FDC yaani ng'abanoonya. Bwe bamala obbanoonya babasindikira ba agent bwe bagamba nti mwesimbye obadde kkaadi naye mukimanyi nti ffe tufuga nti ye. So tuyina options bbiri. Okimanyi bulungi nnyo ne bonoofunda obululu 100 ku 100 tetugenda kulangira tujja kulangira mu NRM. So in the process tomala buddebo kugamba nti ogenda kuvuganya mu kalulu ffe katukuwe ssente olangire nti ovudde mu kalulu kano olw'ebizibu ebiteebereka. Kati system 7 gyataddewo takyayagala genda mu kalulu direct anoonya bakandidate bamwe muna gye muli n'abawa omusimbe kisooka asooka batiisatiisa nti ne bw'onobanga wosimbyewo n'owangula tebagenda kulangirira. Kati you rather take the cash ofunire security bintu bibiri babagamba either you accept okutwala ssente oba okugenda mu kalulu andi balangira wa NRM katagamba tukola bintu bibiri twala ssente tukuwe security kubanga ne bw'onobo wangu tugenda kulangira wa NRM. Kati bambira okuba nti obwavu bungi mu Uganda ate okutiisibwa kungi nnyo bakandidate basuusiza nawo kati bakwata ssente bagamba tuvuddemu kyomubona kati by-election zonna eziriyo Museveni agamba twawangudde naye ng'ate agamba nti twawangudde naye ng'ate bamaze gula buguzi bakandidate baffe bonna. So njala bategeeza ekintu kino bakyusiza mu lw'ensonga nti kati bo Museveni bagamba alina ssente nnyingi ez'okuteeka mu campaign wa mu kintu kyonna kiri political than ekintu ekideveloping ensi oba okulaakulanya ensi. Kati takti gyasazeewo kugula bakandidate n'okubatiisatiisa nti tebalina kye basobola kukola okuggyako kulya ensimbi bava mu kalulu kano. Yesobola kimula nti nabbanja n'abantu abasigadde obungi batambula mu by-elections nga bateeka ensimbi empya n'enkadde nga baziwa bakandidate okubajjako ku ballot paper bo ne bayisawo waabwe unopposite kye bakola. Bwe baba balina gubaleseemu abatalina kyajjako olw'ensonga nti ye baludde babagala win ne bagifuna. Kekakodyo akapya kabalo kati bakayita kugula bakandidate bennyini ne bajja mu race kane musigala bo ne bagante bawangudde kati gwe muze oguliwo. Ekyo kyongerera ddala okututwala ku kisenge nti okulonda tekukyalina makulu mu Uganda nti bakyufudde kwa kuzanyirako tetukyasobola kubanga tubeeramu ng'abantu okuggyako option eneebesembayo mu constitution buli omu gy'amanyi bulungi nga sijja gikugamba. Ngenze maaso nazzi kuno nzijja mbagamba nti buli muntu alina ssente mu kittavu mu Uganda kendeeza ku nsimbi naye empulukutu za musota zigenda na miggomeka. Mbagambidde ebbanga ddene nga mwebuzabuza nga bafuka abanaaba mulinganga afuire ndi omulere naye ekikutta obudde bwe kinaabuta buli mwajja kukaaba. Banks nyingi eziri mu mabanja nga tezaagala kwogera. Nzize mbagamba lunye nti Uganda terina ssente nti ne National Treasury ssente zonna baazijja mutewali ssente
nga mulooza nsaaga naye musajja mukulu Matia Kashaija yazze n'amalamu eggobe mu kibya oba n'amalamu akagoba yazze n'abagamba open mu mind government ena series dukanya government igwanga tena series edugwana katene mu series dukanya government kali wano njalo kubuliza Uganda yonna mu kimanyi nti Minister of Finance yakulira institution izo nezidukanye byensimbu mu Uganda ali ku board ya Bank of Uganda ali ku board ya Uganda Revenue Authority yakunganya misoro mu Uganda yona kati wagenda gama twali series dukanya government kati gwaliyo ngo ina sente ku account mu banka yonna kiba kitegeeza oyina okuberera mu ng'omuntu olw'ensonga bwabanga ekitabu ky'eggwanga kyonna tekirina sente ziddukanya ggwanga kati gwalina obusente mu account mu banka kitegeeza olina kudduka bunambiro gye sente ezo ng'obudde bukyali otherwise ebiri mu banka mbiwulira zi Equity Bank zi Tropical Bank in fact nategedde ku Tropical Bank of Africa erimu loss ya deficit ya 2.9 billion Ugandan shillings ezabula technically nezo sente siza bank zaba customers so mwenaba ina accounts mu different banks please be very careful mu withdrawing esere mukendeze ku kitavu kyamwe olw'ensonga nti ensimbi teziriyo bwabanga Kashaija atula ku board ya Uganda Revenue Authority natula ku board ya Bank of Uganda nabiraga tetulina sente zidukanya government wake up before it's too late ekyo wekyogeredde nga yo seri yali alina pressure okuva mu basawo alina pressure okuva mu bamaje alina pressure okuva mu polisi alina okuva pressure mu basomesa n'abagamba ngenda bongeza omusaala omuyitirivu ogutotomoka naye nga agenda bazijja wagenda kwekulako bwoya agenda kwekulako matu abasasule omanyi mu Uganda kyangu nnyo okulimba omuntu nakkiriza ng'okozesa omudomo ng'okozesa enguzi naye okulimba kubanga kwerabira nti gw'okigambye ajja kijjukira ebiseera bisinga njalibawo nnyo obugero n'okwokulabirako omusajja n'omwami bayinza okugwa mu kwano era ne babeera mu nju nga limu bantu babiri bakola ekikolwa kyabe ky'abantu abakulu ekiraga nti obaddewo activity lw'olubuto lw'omukyalo okuvaayo kati essaawa zino Matayo Kashaija obadde obuzaabuza abantu the economy swi economy kati yakulaze ekituufu n'okakanva nze nejjemu omuguwa neme kwetuga ng'aba abantu economy yagwadda teriiwo kati gwali eyo nga weebuzaabuza nga fukaanaaba tubagamba muve mu arcade mulemeddemu tubagamba business muze mu Kampala mulemeddemu tubagamba mugale amaduuka muganye okukikola mbalayira mujja tuuka batwale buli kintu kyammwe mujja kugwa eddalo kati bw'atonda bwe yagambye tewali nsimbi kino kivudde ku ki kino kivudde ku buli muntu yenna akwata n'akera ku makya n'okwata baana oba enkofiira national platform n'ogenda ne weekalakaasa mu nsi yonna njagala obebaza nnyo mubalire ddala temanyi kye mukola the moment kasita ogenda ne weekalakaasa kye tuyita peaceful demonstration oba olina message y'osindika mu international bodies era gwali eyo ng'owakanya amaanyi ke demonstration gwe ng'oli eyo ng'owakanya amaanyi g'okuwandiika ebbaluwa kiba kitegeeza olina okusooka ne webaka n'oloota emirundi ena olyoka ojjukirwa gye tulaga kye tuyita demonstration it's an alarm etegeeza international community byonna nti tulina ebizibu mu Uganda birina okutunulwamu Uganda eri mu red line economically tekyali muntu asobola kuwola gavumenti ya Uganda ensimbi nti twatuka ku limit whereby zetwola tetuzizangayo ate ne zetulina bazibba bobbi yo seeri World Bank tekyasobola muwola sente International Monetary Fund tesobola muwola sente African Development Bank tekyasobola muwola sente Chinese Bank Chinese International Bank tesobola muwola sente Arab Contractor Bank tesobola muwola sente ayina ku resortinga kuki Museveni ayina ku resortinga kudda mu commercial banks eziri mu Uganda which nti Uganda commercial banks oba Uganda finance or commercial banks eziri mu Uganda nazo teziri economically stable or financially stable due to the fact that Bobango gena tandika bank bajina kye tuyita liquidity omusingo gwayo kutandika bank kati wango omusingo gwayo mu Bank of Uganda nga ne Bank of Uganda ina sikitegeza ne sente zenizi bateka ngo omusingo teguziriyo kati ne commercial banks tezisobola kugwa mu katego ka kuwa mu 7 sente adukanye government kubanga government bagibanja kati kitegeza nti waliwo dilema mu byenfuna era mulanga banka zitandise okuggalawo temubuuza lwaki ziggalawo bire bintu bategeza njala mbitegere bulungi kuba teri agenda bibanyonyola so mukitegedde bulungi nnyo mukitegere bulungi abachina tebakyasobola muwa sente mu African banks tebakyasobola muwa sente IMF tebakyasobola muwa World Bank tebakyasobola muwa sente olw'ensonga nti ali mu economic red line takyasobola kwewola kuba takyasobola kuzzayo sente ekyo nga nkimaze njala genda ku information endala omwami ono ngabera bagamba nti amanyina okuwandiikira amawulire recently omu kuba sajja abawe bitiibwa mu ggwanga ery'Amerika akola ensonga ez'ebweru yakyalako mu mawanga ga Africa gasinga obungi naye Uganda n'agibuuka n'atayitawo
n'agenda mu ggwanga erya Rwanda n'agenda ne Congo ne mu Central African Republic Uganda teyayitawo. Omwami olwo bwe yatuuka mu ggwanga eryo yabagamba musooke musaleko empuliziganya n'enkolagana eyo seti babula tabasana mutano wa kazi sireta muzeze desanga besibe. Results ezavudde mu ekyo Museveni amaze omwetoola okumanya nti kati ye warmonger oba warlord mu East and Central Africa to the extent nti ateekateeka conflicts mu East ne Central Africa okuba nti yefuula warlord n'okutambuza dynasty ye. Era bwe twogera essaawa zino bamemba parliament mu namba second namba tumeddeko mwenna abakwata ssente z'omumuso ne muziteeke ne muziwa Museveni agenda azimba enguudo e Congo ssente zitukomoka nga tekwakyali mulimu gukolebwa Congo olw'ensonga nti gavumenti ya Congo yaragidde kampuni zonna ezibadde zikola emirimu Congo lwa gavumenti ya Museyayo Seri zifulume eggwanga mulimu muli dot service. Dot service eno katandika kampuni katono nnyo katandikira ku Lubaga Road ku nkulungu eyambuka ewa Bakuli bw'ova Dr. Mumpi Ward bw'ova Dr. Mumpi ng'ova eri ku Lubaga Church bw'ova Dr. Mumpi waliwo ekkoona erisookawo n'olyokoleega ku ttoto y'ewa Bakuli kati mu junction wano weside ya dot we yatandika dot service ka company katandika katono nnyo era nga kalimu abayindi kati kwe kugejjera ensonga ati Museveni yagiteekamu influence kati ye nannyini company ye dot service era sente nga mwazi mu parliament ezikwasa dot service kati olwokuba nti foreign minister wa America yagenze mu nseezo era n'ategeeza Congo nga udda bugisimufungize mutegeeze Museveni n'abantu be bave mu Congo n'ebikolwa byonna kati sente billions and billions of money parliament ya investing mu Congo kola yengudo sente zifudde togge era otwogera abagambi musibeke ebintu ebyo byonna mu bizi Uganda ani afiirwa era lwaki Museveni alina interest ezimba enguudo mu Congo kubanga bazimba tusidana nene wunyo omuntu ali mu member parliament munnabyabufuzi munna Uganda atasobola kwebuuza bubange wakatoleseeyo mmere n'ogenda n'ogigulira neighbor oba otegera lunaku ki abantu benjala ebatta niyo genza kugulira neighbor KFC neighbor omugulidde ennyama omugulidde amata omugulidde enkoko naye nga gwewo n'ebijjanja n'emukone taliyo oba otegera lunaku ki bamemba parliament bannabyabufuzi mwewummuzeeko Uganda si kiddukira kyababbi kyabaki Uganda nsi yetongodde bannayuganda bawo musolo so nno njala bategeeza buli muntu woli omusajja ono tumaze omutayiza bulungi nnyo ate ng'essaawa yonna gavumenti egenda kuvuunikibwa kiriza obagaana ekirala abamuganya okwekalakasa muga nti bizinesi ze zijja kugwa kati zigenda kugwa natural zigwe bulungi nnyo simanyi nze nzigula amaduuka katugenda kuba bazze okwekalakasa mbo batoneza bizinesi maama tekankubuulire muganda wange bw'obanga okola bizinesi mu ggwanga Uganda ng'oli mu Kampala wakati nkusekeredde nga namwando bwe yasekerera omusika oba bafamily nga bba waafudde yabadde asula mu kisenge yamanye empapula we ziri yamanyi buli kimu kati Minister of Finance bw'ava n'agamba nti wali ssente ziddukanya gavumenti gw'okyapangisa mu akeedi ng'ogamba nti okyaleeta ebintu mu Uganda ng'obiyingiza bagenda kukuba ekigo n'enkoona enywe tolina gw'ogenda kukubira miranga muganya okutegeera ensi ezisinga obungi ezejjako ba dictator babakuba economically kye tuli mu kukola bw'oba toyingiza bintu mu Uganda kitegeeza olwona Museveni nabagamba musooke mwewummuzeeko wansi muwummuze musooke muve bizinesi mwagaana kati kababikira abaana bawumudde naye ennaku ze mwasasulira mu ttaamu ey'okubiri bababbye ennaku 20 abaana abazzanga obudde bukya reason being nti sente ze mwasasula okuweerera abaana bwe n'okubaliisa abasomesa ne bedimaster bagenda okubala okuliisa abaana bammwe n'okubanywesa okumalako ttaamu nga bajja kugwa mu mabanja kobbo abaana bano katubatuuze ebigezo nga bukyali tutandika obbazza ewaka tukendeeze ku nsaasaanya mwinaleka video kumola nga abaana bawakawo nga n'amazzi not because yakakota lyazanya comedy that is the real life in masomero kalinjala babikira gwali agamba nti nze saagala politics kalinjala kubikira nkimanyi nti omwana we yawumudde this week abaana basinga obungi bonna bawumudde ate within 3 weeks from now bagenda ko baddayo nendowooza buli basanyufu nnyo buli mwana yakomyewo ne ripooti bamwadde ka circular kuliko increment in school fees nkimanyi kaatuuse dda batandisewo bati buli muyizi yenna ku ssomero gy'abadde asomera okuva ku nasale babongeddemu 10,000 abala 20,000 abala 3,000 abala 5,000 kali kansubire nti muli bulungi nnyo mujja kuba bulungi ate ne third term bote wegenda okubeera tebajja kumalayo ennaku zaabwe kubanga abasomesa n'abazadde abasomesa ne headmaster tebana zigenda kulabira abaana bamu kubanga due to the fact nti waliwo inflation nti emiwendo gy'ebintu ebigulibwa minene nnyo tebakyasobola kuliisa abaana bammwe kati muganda wa gwali agamba oddukanya bizinesi simanyi nze ojja tuuka okunoonya ojja ekigulira magaliddiba nga tokiraba muganya otegera ensonga zino nze nkimanyi bulungi nnyo buli muzadde wootudde bakusindikidde dda sacula ngeri ku lipooti okulaga nti school fees twazongeza
kati bongeza school fees tebayongeza school fees zokka requirements z'essomero zonna eziriko kubanga kati abaana betuba tusindika kusomera ennaku zino babanga bagenda okwanjula. It's funny and it's true. Abaana betusindika ku masomero kati ogenda okusoma school requirements zonna nga zisinga school fees obungi, if I'm not mistaken. These days omwana agenda okusoma banga agenda okwanjula requirements zokka ezibeera kubanga agenda okwanjula okukyala ogenda kuwasa mukazi. Kati ezo requirements omwana banga asasula million per term, requirements zibeera mu 2 millions oba 1.5. Kati lulyo bado sasula 1.5 requirements kati zigenda almost in 2.5 requirements kubanga there is increase in prices of commodities. Nti ekitabo kyo badde ogula 15 ekya black book kigenda mu mutwalo. By the way, no chigula by all means kubanga muganye okozesa obwongo bwammwe okutegeera nti Museveni ali mu kubabba. Wano wenzija wansi sinatandika video tennabanzija ngenda basomesa mayinza omulimu gwe kusomesa bategeeza buli muntu ali ebuzabuza nga afukaana abo bibufuzi tebikwatako nga tebikwatako. Politics yemmere gyolya. Politics tuwebaka. Amasanyalaza politics, omupiira politics, enyumba gy'osolamu politics, buli kimu politics, n'amasomero gotumugazanyira mu politics. Kati gwebuzabuza nga afukaana amusima gonna mazzi ojja kukitegeera, ojja kwewunya lwaki enkoterya kyaggulu. Awo nno nvuddewo kati nzo njagala genda ku information eyandeese. Kati wuliriza nnyo. Njala mootagingire mwenna montagire Kahindo otafiire. Njala montagingire mwenna bana Uganda abalina driving permits. Njala montagire bana Uganda mwenna abalina passport za Uganda. Mwere ku video eno. Kati video etandise kama n'okunywa ku mazzi. Maloba zanyira ka video kano ndyoke ngende ku video entufu yandeese. Taginga munno. Where this man Kahindo tafire. Uli video mwagira byeko. Naye ngende okusinzira babu yakye kiddako. Mwami yali yagambye bwati. Ndanga muntu yamwe bagenda kwongera mu ebintu ebirala. Ngeriso ng'omusaayi n'ebirala. So endanga muntu yo gye twakuwa yali ya myaka 10. Mu myaka 10 gino okunoonyereza kugeze kukola ki kutuuka kati waliwo gye bayita kalamagezi owa science artificial intelligence nebyo nabyo twagala tubyongeremu tulabe nti endanga muntu yo kati eri ku mulembe okujjako nti kati tuli bagayita amasanganzira okuva ku ndanga muntu enkadde kugenda ku ndanga muntu empya kati tulaba nti oluusi kyane bakyakuwonoona ebiseera kuba omuntu endanga muntu n'amala nayo emyezi 6 ate n'omugamba gikomyewo tukuwa endala emyezi 6 emyezi 8 okuwandiika kujja kutandika omwaka ogujja gw'omukaaga Juni. Kato ye minister Kahindo otafiire. Nabagamba bana abasajja okusomoka kwa Munguba era ne baga brains a monkey baina cow mentality. Kitukira luddawa. Omukulu Mudde ng'agamba nti endaga muntu zonna bagenda recalling back zonna within the system. Kyusubirizibwa okuba nti bannayuganda tuli wakati w'obukadde 45. Katusubire nti obukadde 40 bonna bulina national identifications. Which national identification gets expired after 10 good years. But if those 10 years finished, are you still a Ugandan or katugambe nti tulina obukadde 45 bannayuganda oba bannayuganda naye katugende obukadde 40 bonna bwine ennanga muntu naye ng'ennanga muntu ezigwako oluvannyuma lw'emyaka 10. Emyaka 10 giggwako ofuuka munnakenya ofuuka muki brains a monkey nabaga nti okusoma kw'abantu kutono nnyo kituzaayo which gye tukubye emabega. Olupapula lwa Daily Monitor lwafulumiza eggulu ligamba nti government eproposinga okwongeza obuyigirize okubujja ebuli babwongereko eri ba MP ne ba presidential aspirants oba candidate to the extent nti baagala bantu baddugule. Kino kiva luddawa. During the 1980s and 1970s, these all warlords or warmongers, they led by Yoseti Bahaburu and his two mafias, they were not educated. They were not educated.
So bwe batandika gorilla war ne batandika okulwana entalo ne battaba elites bonna be tuyita baasoma ne battaba bamalawo ne baleka nga waliwo gap ey'abantu abategeera kati bo kye baakola bwe bayingira esiko mu 18 ne batandika okuyeekera nga balwana era beyambisa bannansi okuwala olutalo bwe bava mu nsiko baamanya nti they are not well educated. They had to use the indigenous Ugandans to save the government. Nokuba promoting across the world in Sebamanye. Nenga bakosa ba indigenous Ugandans to promote them across the world. The likes of Kawanga Semogerere, Bidandi Sari, and the others to promote them. Era ne bachukula bulungi nnyo. Until bana abantu batandika kufuna experience in management. Nenga eri manio. Ono ngeri practical. Kubanga bwe kiba manio oba kitadde mu practical. Nga eri practical so nga te bakijjanga buzi bayigira buyigizi ku muntu yensobola kibagamba nti buli mukulembeze yenna okuva ku C1 okutuuka ku C3 you don't need any education qualification nga tuwetaaga buyigirize bwonna you can stand or you can contest from C1 C2 up to C3 tebeetaaga nti wasoma luddawa kubanga during the 70s 80s bana abantu bajja mu kinana okutuka kuwanga olutalo nga tebalina qualification izo na ne balekawo gap y'abantu webo nabonna basobola okujja before bino olwokuba tebalina buyigirize ne batuulamu kati olwokuba nti bavuwazizza ba indigenous Uganda the extent yabasinga basuviddemu dropping it out on P7 dropping it out mu senior 4 dropping it out mu senior 6 tebamazeeko kati bamanyi nti emyaka 36 the biggest number of Ugandans they are not qualified to stand anywhere in any position due to lack of education. Kati olwokuba nti bo investing the sente nga bakosa scholarship za government okueducating okusomesa abaana baabwe n'abazzukulu nabo okwesomesa now they are capable of holding those offices because now they are qualified. Kati bwe bagenda nti bagenda tandika kuleeta abantu balina degree kitegeeza nti omuntu okuba gwenda kwesimba okuva ku chairman C5 MOP ne presidents olina okuba nga olina degree. Bantu bameka balina degree abali active mu politics batono nnyo. Jukira kati ba shifting the goal batandise okukyusa method zaabwe. Jukira Museveni musajja mugezi nnyo mbuyayibwe. Bululala ekintu kyonna nga kijja kigenda munyingiriza ng'asooka ateekawo ekkoona ng'amala okuyisawo kyayisaawo ng'ekkoona alijjawo. Kati akyusizza n'agamba no twetaaga omuntu okuva kuwa MP okudda waggulu ng'oteekuba ng'olina diguli okwesimba qualification okudda waggulu. Naye nga bwe bali bajja okuva mu kinaana tekwali wadde yalina senior 4. Yensonga lwaki balekawo gapu egati okuva ku lesson bakole C3 olina okuba nga tewasoma naye ng'osobola okwogera n'okuwandiika ne bakiteekawaawo. Yensonga lwaki mulaba nti basobola okutula mu system ne bayigira ku basemwogerere ne bayigira ku bamayanja nkanji ne bayigira ku baliko basomesa thereafter mpaka bo basomye kati olwokuba nti abaana be basomye balina zi degree balina zi PhD kati olwokuba nti kati simba bazigitula ngo bakikulu bakyali mu plan yabwe kati batandise okukyula goal post okujjamu abaana bamwe automatically kubanga abaana bwe bakoze ki basomye ndiza mu kitegedde bulungi. Kati kyembanga kimaze nga mazo kibategeeza bulungi nnyo. Nyense ku Kaindo Tafire video gye mulabira. Mukulu Kaindo Tafire, I beg you kindly to use your common sense as a minister. I know even your education background is not as perfect as the public knows. No. There are some loopholes in your education background, as well as your boss, your city, the son of Karaches. The entire NRM system or your education background has a big loopholes and you are still investigating who is who. Right now you came publicly and you said that you are going to recall all our national identification because you want to introduce the new national identification using scientific or some more advanced technology in those national identification. But how dare you tell all Uganda that you are going to modify our national identification by using DNA and the eye scan? If you can't even manufacture a safety pin, how dare you convince Ugandans that whatever you said is going to be there? Stop fooling Ugandans. Omukulu yavudde n'agamba nti bagenda kuyita ennanga muntu zonna zikomewo baddemba wandiise boto banda Uganda naye nga bakozesa okuba nti bakozesa tekinologi asinga koona aliwo bagenda kukozesa omusaayi gwammwe oba kyetuyita DNA n'okuteekawo kyetuyita eriiso oba ekyenkumu ky'eriiso. Bino tebisoboka kubanga tosobola kukola kikwanso otwala oteba na Uganda babuzaabuza nti osobola okukola national identification nga zirimu advanced bw'obanga America tekirina, Bungereza tekirina, China tekirina, Japan tekirina. Kati gwe Kaindo Tafire yali ayora obusa Kaindo Tafire eyagejja alinganga endibota y'obuleega. How dare you convince Ugandans that you are going to do that, which is impossible?
The only thing you are doing right now, you had a meeting previously and you agreed with your Rwanda Tutsis how you are going to cheat Ugandans, because you know Matia Kashaja this week publicly came out and told or informed Uganda that Uganda as a government, we don't have money in the national treasury. This is what you agreed on. Ntandisebwenti. Abasajja bano kiyazo okwogera teyakyogedde nti yavudde mu bbanga nabagamba Yoseri musajja mugezi omuyaaye akola ekintu n'asula ejjinja mu kisaka okulya kyakigenda kuva mu kisaka. Matia Kashaja, oh no, yes, Matia Kashaja, buyamudde agati government ina sent. This was a well-planned move okujja kyogera. Naye nga balina hidden agenda yeruwa wano video etandikidde tugenze maaso. One, bine bateesezaako okukola nga nena bugise mufungize. Mukusokera ddala bagamba gye bavudde katono nti bapulaninga okutunda national identification passport za Uganda eri abagwira okusingira ddala abantu abava mu Asian countries. Ng'abaguza passport za Uganda national ID ku mutwalo gumu ogwa $, ng'ekintu kino kirimu mu 7 Janet Muhozi ne banne. Era buli muyindi omuchina n'abapakistani mula mu Uganda abalina national ID ne passport bazigula omutwalo gumu ogwa $. Bw'obukadde 38,880 in cash. Naye there is a scarcity in their business. Nti ba Asians balaba nti Uganda egenda kufacinga political crisis. So a number ekendedde wansi tekyajja bulungi mu Uganda. So demand y'okugula passport za Uganda n'okufuna ennanga muntu ekendedde eri abagwira. Nti kati basaze we bati bagambye nti bwanga business eyegudde tugenda kufuna tutya sente tulina zijja mu Bannayuganda. Bannayuganda biki basinga okwettanira. One, Bannayuganda baagala nnyo passport okugenda ebweru. Bannayuganda baagala nnyo national identification. Bannayuganda beetaaga kye tuyita driving permit. Wano wali okulena okukomba essowaani wuliriza. Basoose kusindika musajja mukulu Kaindo Tafiire ono yagejja alinganga entumu y'obuleega najja n'abagamba nti yenga ye minister akola ku nsonga ezo agenda kuteekawo ng'okutandika omwaka ogujja mu gw'omukaaga okuyita endagamuntu zonna mu Uganda zidde batose okuwa abawa endagamuntu empya. Nabagamba nti endagamuntu zino zigenda kubazaabwere naye eri omuntu yenna ayagala endangamuntu nga ya express kijja kwetaagisa wakati w'emitwalo 5 egya Uganda. Kati bw'obala emitwalo 5 egya Uganda ku bantu abana baguze endangamuntu ku express system kigenda kubeera kitya kye bayita okukama ensimbi nzija. Mu kintu kino kyeyogedde ne yeerabira omanyize mbajjukiza nnyo bano abasajja. Their cow mentality is still growing. Cow mentality ekula etya. The entire Uganda buli muntu alina national ID yagikozesa okuregisteringa properties ze, yagikozesa okugula account ye, yagikozesa ku mobile money, yagikozesa okugula ekibanja, yagikozesa okugula buli kintu kyonna kyoyagala mu system weziri. Kati ogambye nti ozirikorenze zonna ozigyeyo. System weri bwe bateeka ebintu bye byonna bagenda gikola batya. That is one ekibuzo kimu. Ekibuzo ekyokubiri. Bw'adde oyogera tewakonfirminze ku Bannayuganda nti are they going to be guaranteed nti ennangamu gye genda obbawa tegenda kubeera expired? Nakyo tuwakyogeddeko. That means kubanga ne system gye mulina mu meeting ine mugamba nti you want to recall all the national ID olw'okuba nti mulinawo the number of Rwandese who were brought from neighboring countries, that is Congo Brazzaville, Rwanda, Burundi, and those who were chased from Tanzania. They are already settled in Uganda, but some are lacking national identification and passports. So you want to record the national identification back. Then again, you start to register all the foreigners who are ready to help you in building the Tutsi dynasty so that you kick out Ugandans. Because kijja tuuka ekiseera nga Munnayuganda original oyinza obutagenda funa wantu proper documentation, original documentation nga bagenda kuleka waweeru in some way or the other. Ekyo mbere nga mukimanye. That's why when you go to the internal affairs, bogenda ku office ya international affairs, n'ogamba nti ndi Musoga, n'ogamba nti ndi Muganda, ndi Munyoro, it is easier for you okufuna passport. But when you say that you are Munyankore or you are Munyarwanda, they don't give you passport. The trick is, by indigenous Uganda, you get out of your country. Bano ba foreigners basigale mu nsi bajja okupayinge kekakodyo.
Jensongo lwaki bw'ogenda ku internal affairs osangawo by indigenous Uganda they are the one in line yearning for passport era bazifuna mangu kubanga system eri nti mubawe passport bafulume ffe bana abajja tubayingize mu system babeerewo bokipaayinge buli kimu kyebaagala kati mwembere mu ggwanga eryo gye mugenza okukolera bano nga bategeeze ova eggwanga naye nakino ekirala kikino kankibategeeze mu kino kye bapulaninga okujjayo nanega muntu kiri somehow economically staged and managed bakimanyi nti national identification ogenda okuwa nti it's very easy for you to register yourself but to receive or to get your national identification it can take time bakimanyi nti buli munnayuganda banayita national ID baga tezikola muyina ebintu bingi ebyokukosana nti kino kigenda kuforcinga okukwata mu ndyango ojje mu mitwalo 5 ofune express national identification within 7 working days over 10 days than waiting for a month or for years. That's the trick gye bataddewo. Kano kasenda bazaana bagambye nti oyagala ennanga mutuli express you can pay emitwalo 5 ogifuna within 7 working days. Naye bw'oba oyagala eri eya Buganda mirembe kijja kutwalira emyezi oba omwaka okugifuna kuba kimanyi ndiro kola bacha banoonya endaga mutu banazifuna. So that's the trick. Okugamba nti bagala take out kituta express ng'ojagala kubanga oyagala ngenda bale ofuna passport bakataddewo akakodyo akankamaze ndoza mukitegedde buli kwajagala basomesa kintu mukitegedde bulungi nnyo. Bakikoze nga kiri strategic banoonya sente ziddukanya government bazirina kati bwakuyita emitwalo 5 ku kadde 20 omuyinza ozizanga emitwalo 20 o kadde 30 mu mwezi gumu babakoze sente meka kwata calculator babakoze sente meka kati kira kikino yenkola nemu gye bagenda okukola ku kintu kye bayita national passports akakodyo akapya kaakano national passports bazituta passport za Uganda zonna zifuna kati wano mu public bagamba nti passport eri ku mitwalo 25 naye in the reality passport kati mugigula $1,25,000 naye esente zogenda okusasula mu Diamond Trust gire emitwalo 25 but eno million ogisasula ba agent ba Museveni abali ku internal affairs. As we speak right now, the passport of Uganda cost around 1 million Ugandan shillings. But this is a bribe. Osobola okusasula emitwalo 25 naye waliwo million gye bajja okusanga baagala express ate nga express mu meeting gye batulamu ku Sunday eyali Muhoozi Janet ne Museveni bateesa nti passport zino tutegeze public nti passport ziriiwo naye abaagala passport eza express musobola zifuna naye nga muzifunira ku million 1.25 naye nga million 1.25 million eno emitwalo 25 nga bulijjo ogenda gisasula ku Diamond Trust kubanga ezimanyiddwa ziriko receipt kati eno million ebere ya kadinisa wali ku internal affairs era zo zirina account yazo mubakolera business za sente zino kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti beetaaga sente kitwale nti olunaku bawandiisa abantu 10 kwata million 1.10 ze sente meka kyokka nga olunaku bannayuganda beetaaga passport kitegeeza nti abasajja bano bakikoze kagende kuba mu meeting gye batula ku Sunday bakkiriziganya tukole ekya passport tukole ekya national identification cards tukole n'ekira kyengendo bagamba kati yenna munnayuganda yagala passport kijja kwetaagisa million 25 okugula passport nenge mitwalo 25 oyinza ogisasula mu Diamond Trust naye waliwo million gye bagenda okussa mu kanisa ng'oyagala express passport olyoka ogifune ekyo mukitegere bulungi kekakodyo ke kamu ke batandise okukozesa ne ku passport za Uganda akakodyo akala kaakano mwenna bannayuganda abakozesa ebidduka oba badriver bavuga eyammwe yabalula esiridde mu mpulize bulungi mu meeting era yatula ku Sunday eri ewedde yose ne mukyale bakkiriziganya nti bagenda kukola ekintu kyekimu ku national driving permits bagenda zikola batya bakkirizganyiza bo nga first family muno mwabaddemu Yoseri Janet Muhoozi ne Toyota muto wa Museveni ne bakkiriziganya nti bagenda kikola ne mu driving permits bagenda kikola batya bagenda kurekolinga all the national driving permits eziri mu system baddemu babagambe nti waliwo driving permits empya ezino kolaki okuteekebwa ezina okubanga ziriwa bannayuganda naye nga wetwogera essaawa zino okufuna driving permit mu Uganda obadde ogifunira wakati w'emitwalo kubanga mu kusooka driving permit yali emitwalo 10 negenda mu 2 kati right now okufuna driving permit kadinisa ya mitwalo 5 naye mu proposal yebagambye nti baagala gitwala beyond okusuka emitwalo 5 sina kindi etuuke mu kakadde
bagenda kikola batyo okuteka ekintu kino mu nkola to implement their plan. Bagenda ku announcinga ngera Kahindo Tafire bwe announcinze nti nanga muntu zonna bazibu recordings. Bwe bato bagenda okurecordinga all driving permits in Uganda bagambe nti bagenda zikyusaamu naye buli anaagala express ejja mutwala either wakati wa milioni mu ku mitwalo 7 oba emitwalo 5 ng'okugifuna naye nga ate kijja kutwalira obudde. Kati mu kino bagenda kukola batya? Bagenda kuteeka amaanyi ku nguudo nga bakozesa ba traffic baabwe okutandika okuyimiriza buli Munnayuganda yenna anaabanga ayina driving permit enkadde nga togirina empya bakukwate osasule engassi sinakindi osibire mu kkomera mpaka ng'ofunye driving permit empya. Mumpulirize bulungi nnyo. Mwenna bavuga emmotoka mu Uganda ng'olina emmotoka. Tegeka miliyoni yo ku mitwalo 7 okufuna driving permit empya. Olw'ensonga ekikweko tukigenda tuuka nga buli gwe wayimiriza Uganda leta driving permit nga gyolina nkadde nga bakuba fine sinakindi mu kkomera mpaka ng'ogenze n'ofuna identification driving permit empya. Kino kijja. Mulya bulungi kino kijja. Buli ayina emmotoka, buli ayina pikipiki. Mubadde mukyalisa ebijjanjala ebisonga mugifuna ku mitwalo 23 egenda mu kakadde. Naye omunawala zempaka bagenda kukola ebikwepweto buli muntu ina gubasanga mukono yimirira. Driving permit yeriwanga nkadde bakwatirewo bakusasuze ekibonerezo bwe wakikulemye komera mpaka ng'ofunye driving permit empya ku ssente ziri ze baataddewo ze baagala. Kati yenna gwali eyo ng'ovuga emmotoka obadde okyabiyita byakuseka bagenda kubatera ba traffic mutawulirangako nga bakambwe nnyo tebaagala kumanya. Ejja kutwala mu kkomera alina okuvayo kibe kizibu ate bw'ologera ofuna national ki ologera ofuna national driving permit empya. Kandi oza mutegeera bulungi nnyo mujja kitegeera nti ensi baagitwala dda mukye gikitegeera. Ekyo njala mukijjukire bulungi nnyo. National identification bagenza zirecordinga back due to the economic factors baagala okuteeka bafune ssente. Passport the same thing. Tugenze ku driving permit kintu kikimu kye bakuba bakimanyi nti buli Munnayuganda yenna ayina emmotoka ayina okufuna driving permit. Omuntu ayagala n'afuna pikipiki olina okufuna driving permit. Kati bagenda zikolinga zonna bagenda okufuna driving permit empya aga ku kakadde bwe batogizirina bakwata bakuteeka eruzira ng'osasula ssente bw'onooba oganya okutegeera mumwe n'amanya kubanga tebalina bagenda kujja ssente balina zijjamu mmwe mukozese emitwe gyammwe n'engalabi zibagamu enkalakasi mugaanyi. Bino mujja kubawo nga munkubira amasimu ti omusajja kyeyayogedde kikino kyatuukiridde. Alright. Tugenze mu maaso. Kati ekisinga okusesa mu meeting y'oku Sunday. Mukama ate emyaka n'abaza entengo yo seti bahabula tabasira mutano wakale kizinga wagwa nnyo. Kiki ekikwesiba ku bya Uganda nga bakukoowa? Yoseri, I know you are watching me. We are tired of you. Because now we are mature enough, we can articulate all political issues in Uganda. But what went wrong? You came as a patriotic. Now you became a dictator. And you became a destroyer. To the extent that you used to say that you're a good economist. But right now, you see where we are right now, we are heading. The country is crashing anytime. Economically, politically, socially. Everything is destroyed. Because you hide your true colors behind the curtains. But now we know who the hell are you. So, let me expose you. Tugenze maso. In the meeting which was held on previous Sunday, or last Sunday, Yoseri and his family, they agreed that if they fail to collect the money they want through all the procedures, all the system they have arranged on the table, they are preparing or to bring a proposal to bring back the graduated tax. Ulira bulungi. Enteekateeka eri Kahindo Tafire gye yayogeddeko n'ebitongole by'ebizigenda okukola singa biremererwa okuleeta omusolo gwe baagala okuddukanya gavumenti. Yoseri ku Windows ezaayika ne batamiivu banna bali mu State House bagambye bateekateeka okuzza omusolo gw'omutwe. Omusolo gw'omutwe guli luddawa? Waliwo akayimba kanyajjaffe yakayimba ti atannawa musolo ng'olabye ennaku kati bagenda kuzza omusolo. Already abantu balina ssente baavu. Kati mu proposing a kuzza graduate tax. It is a proposal. If ziri systems of the zigana. Singa ziri system ya passport eyandaga muntu ya passport ne driving permit zigana. Bagenda kuleeta kituyita proposed system
oba proposed agenda eyokuza graduate tax. Bwenjogera ku graduate tax gwe musolo gwe basibanga bajjajjaffe ku muguwa, gwe basibanga bakitaffe ku muguwa, abantu kubabuukira kanga kamacho ne bayingira ennyanya ne bayingira ebiranga omusolo gwa mutwalo gumu kitundu bagwe gumu n'ebyokusasula ne balyoka badduka emisinde. Omusajja n'akakuba omusolo nti nawo omusolo gw'olabye ennaku. Kati muganda wange omusolo bagu propose net singa ziri zire bagenda kuzza omusolo. Kati okuba nti ekyogedde ogwo omusolo bayinza okutaguza naye ziri temusobola ziwona essatu ze mbagambye. Kanzibaddiremu national identification gisasula emitwalo atano mugenda jona kubanga abagambye tandika mu gwa mukaaga. Tugenze ku passports bobo jagala bage jeziri ne bazi holdings zifune demand kati gwagala okudduka gwagala express passport no tole million mitwala bimweji mwetano abi mwetano gitwala mu Diamond Trust Bank emillion imwe nalo gisasula kadinisa ubaina agent bawe okunganya sente zino ekyo bwo kimaze. Kati tugenze ku national driving permits obaze tutadde okuvuga emotoka ezo nazo the system was temusobola ziwona eri eyolinga eyokule yokutuna national identity card ne passport eyaba Asians naddala aba China abayindi Pakistan eyo yaguddemu nabo ensonga nti abantu batandise okwekengera economic crisis eri mu Uganda, political instability eri mu Uganda kati batandise okugga Uganda ndabikiringa volcano etokota tansala okufulumya amasanso bweti katusibe mu ekigere so no ayo yoseri watusiza eggwanga naye nkibage bulungi the man is planning or is proposing to bring back the graduate tax omusolo ogw'omutwe. Kati no guno teguba tegenda kwawulamu omukazi na musajja kyemuvudde katono myaka giri abakazi tebatera nkuwa musolo naye luno okuba tumanyi waliwo gender balance kati bakigambye buli muntu yenanga omanyi nti okola ojja kuwa omusolo. Kino bwe kinaba kizze mukama abere namwe kinaba tekize nga ziri zikoze proposal yawe ejja kuba egudde bwerere buki bukunya. Tugenze maaso mwenna abantu besingo naddala abawangalira emitiena busujju abetolodde ennyanja wamala nina amawulire amabi okubategeeza. Wetwogera yosete babula otabasala mutano wakala nseede tamzesede nsanga bisibe ayina enteekateeka ey'okweddiza ennyanja wamala n'amataka agagiriraanye kuno kwagenda okuteeka ekkomera v'omwange mwana asibira buli muganda yenna anaafuula mawaggali mu bintu bye banabakkirizganyizaako olw'ensonga akimanyi nti enteekateeka yaabwe namutaayika ey'okuleeta n'okuyingiza abanyala n'okusanya abaganda eri mu jjiya ng'amakomera galina tegakyamala n'asalawo bw'atyo agenda kukolagana ne Wasanya Charles Peter Kaloli Mayiga okuba nti batwala ettaka n'ennyanja wamala okuzimbako ekkomera v'omwange bagenda oteeka buli muganda yenna anaawalazizza empaka ku mirimu gyonna Museveni gy'anayagala okukolebwa mu Buganda gamba nga abeesiza ku matanga ayagala obajjako naawe bonna abakyalina okwagala kwa Buganda. Jjukira ekintu kino akyogerako dda nti Museveni apulaninga okweddiza ettaka lya wamala era n'asindika ba agenti abasookayo ettaka lino ddibawo abakoleya wepona abakyalina era gye bali esayidi eyo basenda abantu ku mataka naye kino plan yero bagenda gikola okuba nti era bagenda gifaananga babeera kubeera abasajja ba North Korea n'abakyalina. So mwenanga oli mu side z'esingo mu bitundu by'ebusujju ne ku nnyanja wamala enjegano bwe gwanga temunkubira nga simuze bategeeza kubanga ndiwe mitiyana ate wali bukojja wange nabategeeza dda ekigenda mu maaso ku plan yeno. So mbere careful nnyo n'ensonga y'ennyanja eno nti Yoseri yafunye dda proposal egenda okuzimbako ekkomera nga ligenda kutunyizibwa okusingira ddala Baganda. Kati gwali eyo ng'oyambadde bijaketi by'NRM ng'amanyago ga Maganda okuggyako ng'olina kyeyitiza nga weeyita Muganda naye ng'oli Munyarwanda eyakwawula ensi era mbatumiddeko mwenna abalowooza nti mukolera Museveni kumbe mwaka nnyini muyambako buyambi ensi yammwe ogitwala. Ntandise ngenze bwe nti mwalabye omukyala omu ng'ono aina ensonga za kwasaganya mu gavumenti ya America bwe yazze okukyalako mu ggwanga lya Uganda. Mu kukyala mu ggwanga lya Uganda ono yabadde alese obubaka obwenkukunala obutegeeza Yoseti Bahabula otabasala mutano wakalekeze alekerawo effujjo n'okutinkula entalo mu nsi ezeetoolodde n'okusapootinga gavumenti z'abayeekera okumambula ku gavumenti endala n'okutta bannayuganda. Omukyalo ono kaddugala ebifaananyi mwabulabye yazze okugamba Museveni naye olw'okuba nti Museveni teyagadde information eno efulumenti badde bamuwooninga kukozesa media okutandika okuwandiikira amawulire. Museveni mu kwesudya talina mukwatira ki? Talina mukwatira nsawo. Bw'atyo omukyalo ono yamutegeeza mu lipooti gyamuwadde tukulabula omulundi ogusembayo obutaddamu kweyingiza mu ntalo ez'ensi ezikwetoolodde n'okufaaninga obuyeekera n'obutujju okwetoolola Eastern Central Africa. Ne bamulabula n'okweyingiza mu nsonga ezitamukwatako gamba ng'okwefuulanga ejjindu ly'enkoko erireka mu maaso nerikwata emabega okuba nti atiitira n'omusajja Omurussia Putin
okuba nti ate nga Putin bano bakama babe nyini bamulwanyisa ate nga atitira naye bamuwoni amugamba nti okuddamu okulyango ine ensonga zonna zewetabyemu nga zikwatagana omusajja oyo eyakwawula ejja kuba esidde kubanga tulina ebintu bingi nnyo bye tukumanyiko n'olw'ensonga tukulabula omulundi ogusembayo ova mu bintu bino omukulu ono kyakoze nga mumanyi nti bulijjo yeewandiikira amawulire neyekubira akadingidi oba neyekuutira akadingidi butyo yavudde n'ategeeza amawulire ga Uganda gonna tegamuwandikako nti eggwanga lya Amerika lisanyufu nnyo kubanga likyakolaga ne Amerika likyakolaga ne Uganda era lisiimye nnyo Museveni enfuga ye era ne limuwa ensimbi empitirivu okuyamba gavumenti ye eraga amawulire mafu nkiddamu amawulire gonna agawandiikiddwa mu Uganda agakwatagana ku nsonga y'omukyalo Kadugalo Amerika eyazakola mu gavumenti ya Biden gonna mafu nabagamba bwanga oyagala okumanya amawulire amatuufu oba oli mu Uganda batali mu Uganda genda ku website ya Amerika ya State Department information yonna Amerika gyebegenda okukola oba gyemirimu gyegenda okukola gibeera ku website yaabwe ne mu American Embassy kwebiri njagala gye ku website ya American Embassy oba ku State Department okebere amawulire gano ba Amerika yawaddeko Uganda sente oba Amerika yagali Museveni nti emwagala nnyo era emukkirizamu n'enfuga ye nga tebannababuzaabuza omanyi ajja kubagula bwongo ono musajja mu kwekubira amawulire talina yamukwatira wali badde ku kyalo kuliko omusajja yeesoma naye nga talina kuwadde 10 mu nsawo naye nga ali mu kwesoma kati kino kyeyawandiise nti Amerika kino kyebayita okwekuutira akadingidi okwesoma kati kubanga Amerika yadde muwadde obumbi bwa ssente ono Matiya Kashaija waki yavudde n'agamba nti ate tetulina ssente bakuwadde ssente the same time ogamba nti ate tetulina ssente kundi Minister Matayo Kashaija mutubalemu ku magezi mukamawo Museveni tumumanyi bulungi wa peregesi yeewandiikira amawulire n'ageditinga n'agaproducinga n'ageetundira mugende ku American Embassy mukebere oba Amerika yawadde ku Uganda sente mugende ku American Embassy State Department mukebere oyo mukyala Kadugale yazze yalette Museveni ebbaluwa emuwoninga oba Amerika sente naze yamuwadde tibiriyo ono yayagadde kuba mawulire era nagenza okola bannanga ate Amerika etuse omusajja tumulwanyisa yavuwale ate Amerika emuwetya sente no ekyetuyita jungle politics akuleetera ekintu nakikutera waawo nekitulako kikutumu obwomuloko omusajja abazungu batwaga Amerika no bwobanga Amerika ewola okusaba na Uganda okwekalakaasa okwetola eggwanga lya Amerika ate ng'ekimanyi ono akolaganira sha ekimanyi nti dictator ayidde takyalina mwegaso mu nsi ate ekwata ssente n'ezimuwa ekwata ate nemwana ngu tukolaganye naye oli musajja mulungi nnyo please baleme bafuulinga kino kyetuyita premeditated statement era kyempamala nti noono omusajja agenda bakutya bamukomezawo ku TV atandika okukola ebintu ebyokubuzaabuza eggwanga kuno kwesudiya yeewandikidde amawulire eri abadde warning nkiddamu kakyogere muzungu Museveni, this week you came out after receiving a delegation from USA which came with letters of warning you against terrorizing Eastern Central Africa. But unfortunately for you, you directed all medians in Uganda to talk about that you were given money and America praised you with your leadership. It was wrong. That was a fake news. You were warned against you participating in terrorizing Eastern Central Africa and overthrowing governments. So you lied to the nation that America funded you and America supporting your government. No, a big no. It was a warning message from the US government. Stop fooling Ugandans. You were warned about each and every catastrophe you're causing in Eastern Central Africa, mainly in Ethiopia, Congo, South Sudan, and what you're planning in Kenya. So mukulu okwesudiya n'okwesoma njagala kibategeeza bulungi bwobanga oyagala okumanya nti America ekoze ekintu genda ku website State Department genda ku American Embassy ku website yaabwe bibeerako bulungi nnyo muzungu teyeekuka lukimu akitenga nomusagamba batuwadde sente era America ngambye ndi mufuzi mulungi nnyo era yakolagana nange biri luddawa monitor newandiika Bukeri newandiika New Vision newandiika Simba Wonalo Post newandiika ne mugatufudde Museveni gomuzanyirako mumanyi musajja muyaye nnyo kati mukulu matako Matiya Kashaija mukama ona agamba nti America yamwagadde muwadde sego luvagade bote mwina sente kati who's fooling you mutu bali mu kumagezi bukulu nzimanza ndo babusa ne babuli ebintu bino all right tugende kumalala saa ziri meka wano 2:18 okay
Alright. Wano wenjagala omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu oba kwoli ne bakulembeze banno njala mumpulize bulungi nnyo. Kalo kamesi njala mukasale mukate ku social media wonna. Uganda ng'eggwanga lyafa n'okuzika kwaggwa. Naye n'omusika alabika anaatera oggwa eddalu. Kati simanyi Uganda egenda tambula etya. To the extent nti Uganda eri matankana ng'empale za Yoseri. Teri ayamba. Nga n'omukka kwe tuli oxygen. Omukka gwonna gulabika ne ebyuma byafa. Gutya. Bwe tuba tulina kalondoozi wa gavumenti anoonyereza kulya kw'enguzi n'okukyankana ya series gavumenti nga ye Betty Olive na misango kamya gwe bayita IGG nga naye kennyini asaana kunoonyerezaako tuba tuli ku kizibu. Eno message njagala egende eri leader of opposition Mukulu Masaya Simpuga ne ba MP mwenna abali ku ludda oluvuganya ddala ba National Unity Platform amanja ga Ebintu Lumbuye. Navaayo wano nga tukyali mu kalo ne bagamba nti nze sirina muntu yenna gwe ntaddeko maaso okuggyako omukulembeze wa Kyagulanyi Ssentamu abasigadde nalimba manyi. Naye nasirika to the extent kuba saagala kusaanyaawo na kwonoona ne ngamba kansirike ku Lwolaavu gye nina ery'eggwanga n'ekibiina kyange. But mumpolampola mugenda mumpika munsikiriza okuggyayo chemical ali oligino oli ataluma mu kigambo. Chemical ali oli oligino nali namutereka to the love of the party. Naye mumpaliriza okuggyayo chemical ali oli ataluma mu kigambo. Simanyi nti munaakyagala nga avuddeyo kubanga oli chemical ali oligino tasonyiwa. Sirina MP wa nupu gwe sirinako information. Naye ngenda basaba kulwa banda Uganda mulekerawo kulya nkuzibwa. Leader of opposition Masaya Simpuga Wonawole, I know you in and out, and this is the last warning. You have all the responsibilities of leading all NUP MPs, but you are misguiding them. And you are leading them into a trap. Some of them, I can see that they are innocent, but you, as a greedy man, you are driving them in the wrong direction. Please stop it with immediate effect. Otherwise, I will crash with you. I have all the information with me here concerned about you and all the deals you are dealing with Speaker Aniti Amongi. And I'm warning you. Stop betraying Robert Kyagulanyi Ssentamu and National Unity Platform. I have all the evidence and information about you. Stop. I'm here to inform the public that I love my country and I love my party and I love my president. But we have a lot of traitors in the National Unity Platform who are working under these guys of being in a position, but they are working with Yoseri Tibahabulwa, that is Museveni. But this is the last warning. People voted you with the respect and they had a hope in you to lead them. But you failed all the people who supported you. And some of them, they lost their lives because of you. But you are there bossing around. Stop whatever you are doing. Buno bakajala bugende eri omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okusookera ddala njala kwebaza mwenna ababaka abasobola okuzzayo ssente z'omulanyo mubalire ddala. Mukyala Betty Namisango kamya eyita IGG before nga tonakwata mukene yenna sooka okwate speaker omutwale omusibe nga nabo gisimufungize. Speaker Anita Amongi yenga ye atufuukidde akayinja mu ngatto. Yensiruko y'okulya enguzi mu ggwanga mu kitongole kisinga obukulu ekya parliament. Bw'abanga Anita Amongi yeefudde commercial bank, loan officer, buloka ng'adiringa okugwa n'enguzi okujoba MP
aboluddo luvuganya. Do we have a country and do we have a speaker? Muchala bet na misango kamya okujja nga naawe wegasse mbubbi n'okutabangula eggwanga. Anita Amongi alina kubeera mibaga mitayimbwa nga nena bugisimufungize kubanga yalidinze okugaba enguzi mu ggwanga. For the first time kanebaze Omubaka Kagabo kyewakoze tekikula mutiitiizi naye njagala okuvumirira ba MP mwenna aba national platform abakutte essimu ne muvumirira omusajja ekintu kye yakoze. Mwalya ssente, we know, but we are quiet. Tumanyi mwasirika because you have the backup of Mathias Mpuuga. Omusajja oyo kye yakoze kyadde ekirungi na kyagadde era omuntu bwe yeenenya asonyibwa. Mukulu Kagabo sikulinako buzibu newankubadde walina evulugu ogwakola previously naye kyewakoze kyantegeeza nti omuntu asobola okukyuka mbwongo. Sikulinako buzibu, obuzibu mbulina ku bakulu abakulembera ne ba MP mwenna abakondemize Kagabo kye yakoze. Ssente mwazirya ne mugaana okugondera ebiragiro Mukama waffe byatuwa Robert Kyagulanyi ssente amukuzayo ssente. Omwana yavudde ne yeevaamu n'atwala ssente. Lwaki mukondeming that he made a mistake? Which mistake? If the leader or the president ordered each and every MP who received the 40 million to take back the money and you refused, but the person who came out willingly and brought back the money and you condemn him mbu abalabisa. Nabagambe Chemical Ali saagala aveeyo gye muterese. Saagala aveeyo gye muterese. Kagabo kye yakoze omukulembeze kye yagamba. Kati gwe MP ne yavudde ng'okonimye Kagabo. Ne mutuuka n'omulabisa, ne mutuuka n'ogamba IG gyamunoonyereze ko before nga tebannakwata Kagabo basooke bakwate Anita Amongi, bakwate ne leader of opposition bateeke mu kkomera. Kubanga banoonya evidence Kagabo yabage sirina zijja maka ga speaker. Kagabo kye yakoze ng'agobererwa ya ssente yazitowa mukama awe. Mukama yatandise kwetunza muri yetunze kwetunza muri ngalinga ng'omuwulu abikula ku mawolu ati. Naye nga kiyakoze kye kituufu. Sebo Mathias Mpuuga Nsamba, you are there to guide NUP MPs, but if you are misleading NUP MPs, Mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu nakugamba ekizibu kye tulina oba ffe kitulina ng'abantu abamu etujja giyita emo tukyawe. Previously napewa ne nkugamba nti you must change the leadership of NUP if you are to lead this nation. But if you are so soft to the extent that you are feared to talk about some issues, then you are going to face a crisis. Nkidam. If you are so soft to the extent that you are even fear to talk about those people, nkujjukiza mukulembeze wange amaanyi go gali mu bantu tegali mba MOP kubanga bangu bakugula. Amaanyi go gali mu bantu. If the people say that we are tired of these traitors, bebalina amaanyi so siba MOP. Era nkubiriza omulanga yenna ghetto kid yenna aliyongo ina qualification ya senior 6 oba ina diploma ngeri equivalent okwesimba ku mawe parliament mutandika okwambala engato tujja basupporting amaanyi gali mu tegali madabala bambala basuuti bamwambala masuuti bebasinga obujaye bebasinga obufere bamanyi nti baasoma naye nga tebalina kye basobola tuyamba. Kati yenna omwana ali eyo nga weewulira nti osobola ebyobufuzi ku lw'ensi yo mutere mwambale. Amaanyi gali mu bantu bano abalina enkwe ezoga nti bagenda kwabuluzaamu national unity platform tubamanyi naye Chemical Ali akyasirisa abalaba. Mpuuga nakwogerako emyaka ng'esatu mabega abantu bava baga nti ayo naye nze siva mu bang. I don't come from nowhere to talk about someone. I know kubanga na information, but nkirekolwa ekibira ngamba no, please come on, kakkana wansi. To the good of the party and the good of my president, sometimes I come down. Kubanga saagala kuonoona mugenti nyonoonyi. Naye amazima gali tufuula beddembe. Mr. President, kyekiseera gy'omuddugo gwa Musa gwe yakuba mu nnyanja n'agyawulamu abasajja Abayisirayiri ne bayingira eggwanga lya Isirayiri. Bw'otakwata muggo gwa Musa tuyinza obutasoboka nnyanja eyo. Kino nkiddamu. President omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu, ebyafaayo by'Ebbayibuli obimanyi. Abasajja Abayisirayiri balina okusomoka okudda ewaabwe nga balisizza akakanja mu ggwanga lya Misiri
Katonda yakwata omuggo n'aguteeka kamaanyi n'aguwa Musa n'amugamba gukube mu nnyanja wakati osobola okusomesa abaana ba Isirayiri naffe otuli. President olina omuggo gwa Musa be bantu. Abantu bo bakooye okubalyamu enkwe. Kyekisero ojja omuggo gwa Musa okubemu ku ttaka bwoti otandika okwawuzaamu enkwe ze kuba amaanyi gali mu bantu si bano bani ababafuzi. Enkumbi enkadde tekabala lumbugu nkiddamu enkumbi enkadde tekabala lumbugu. Enkumbi empya yekabala lumbugu kubanga eba ekyasala. Enkumbi enkadde ziba zisiga busizi. Kati mukama wange amaanyi gali mu bantu. Abantu babagambye nti babaliddemu olukwe ng'okimanyi enkungana zituula. Mukulembeze obanga olina okutyamu nti bano bakisasi kimu obadde by'obufuzi basobola okwogerera amafuukuule. Weetuli bannayuganda ku ground we bali buli kimu bakiraba. Bannayuganda bali ku social media we bali buli kimu bakiraba. Teri MP asinga bantu. Teri MP asinga bantu. Power belongs to people, not politicians. Politicians are like vendors or market vendors. They are there to sell their properties. So, Mr. President, don't base on those old guns. You have machine guns, you have APC, you have missiles. Those are the people who supported you and they still support you. But they now know that you have traitors within the party. It's high time for you to act. Many people are suffering. Many people are yearning for change, but they are scared of the old traitors. Nope. During the day, they present themselves that they're people of change, but at night, they are moving with Museveni and they are planning something bad towards you as a person and as a party. Please, Mr. President, with due respect, the biggest number of those old guns, they are paid man on social media so that they can attack me. I don't care about attacking me, no. Kubanga it's on record. Njogera information nebao. It's on record. Sina gwen kubira simu. It's on record. I use my head. And I've suffered a lot in this political arena. So I'm not scared of anyone. I'm not scared of anyone. Obosasula billions of social media attack me. I don't care. As long as njogera ebintu ebiyamba bannayuganda abawansi fekyatuleta kutegeeza bannayuganda abasembayo wansi what is politics and what Museveni is planning against them. So si bano bagamba na PhD. No. Ba elites basinza okuleeta obuzibu. Kubanga bo balowooza nti abantu bano ate abasasula omusolo tebategeera ate nga basinga okutegeera. Ba elites tebalonda. Bannabyabufuzi tebalina kye bakola. Abantu abali tuli wansi bakola omulimu guno. Bwe banga banyigirizibwa. Kitegeeza tuba twalonda bubi. To remind you, Mr. President, all the first plans you had that we are going to use all the leaders from RC1 whom we voted and we supported to encourage or to mobilize Ugandans to rise. But all, as we speak right now, they are quiet. Why? Can't you do Uganda? Omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu munteekateeka gye walina empya buwazza obuyinza mu kkooti y'abantu. Wali osuubidde nti emirandira gye wateeka ku ground okuva ku LC1, LC2, LC3, LC5, MP be balina okuteeka amaanyi n'omuliro mu bantu okubagamba tugende tubanje obuyinza bwaffe. Bonna bewumbyeko ng'akadde ke bayitamuko wewumbeko. Essaawa zino bayiba 2:26. Tuli mu 2:22. Kiki tuliko wano? Mukama wange nkusaba n'obuwombeefu sekulagira kubanga mujje mujja katono tetuma kigera kubeera wonja. Today it's Bobby Wine, tomorrow someone else. Because previously we had other politicians who were formerly known and very powerful. Right now they are nowhere to be seen. So okusinzira ku records eziriwo njagala mukulembeza ku besinga ku records eziriwo otuule omala okwetegereza ensonga zino and you make a decision. Robert Kyagulanyi gwe nalondera gwe njagala gwe mpagira mwagala ng'akola decision at any cost.
Risk taking is among the procedures which you are going to use. Risk taking. If you don't risk in any business, you don't gain, Mr. President. If you don't risk in any business, you don't gain. So if it means to take action, please, with immediate effect, take our action. Let it be, and the public will appreciate you later. But if you keep quiet, they have nothing to tell the people. These politicians, they have nothing to offer to people. It's you when you take action. But if you don't take action, that means no. You need to take action. And this is to inform you nokutegeza. Nze nganza omuntu on daily basis mfuna abantu bangi nnyo benteka molalo bembuulirira nemba consolinga. Olunaku I can attend almost 100 people nga bambuuza the situation again at mass within NUP nemba consolinga. Sina forward the question to one. But because I love my country and I love my party, ekyo nkikola naye omukulembeze kabere wale sono nga NUP nga tasobola kukonsolinga abantu bana bategeeza kigenda maaso. Kitegeeza we still have a long way to go. Abantu bana basinga obungi bagenda bagwamu essuubi alina okukulabira mu kifaananyi ekirala kye tutayagala kubanga bambi tobanenya balina essuubi n'amaanyi n'okwagala ne bwe balaba abantu boodinga nabo nga bakodinga na Museveni ate nabo bakusi kati Mr. President, let me reflect this point to the other side of the coin. When the people who supported you start witnessing the loopholes within the party, they even dragged you into those things, on those political wrongdoings, as in. But tugamba nti kati abakulembeze ba NUP bali million yabaganyo zizaayo ate azize bamuvuma nga tebakimala tambo okolagana government nabo kenyini ngomu okulembeze bayinza okutwala nfana kye kimu nti naawe oyinza okuba nti abantu bano basupporting okukola ekintu ekyo. Kitegeeza buli time oyitawo gwe kenyini ng'omuntu oyinza okuba somehow somewhere oluzinga. Mu kuluzinga kuno Museveni yaba afuna kubanga Museveni akikola bwati akugula nakuwa sente nakulabisa public ne kujjamu wesige. Public bwe kujjamu wesige kiba kitegeeza yaba asiko walinze yetatolebwa kubanga ina sente zogula abantu bamulonde ne kati gwe bwa kujjako ekintu oba nakusiga ekintu okikuteekako kiba kizibu nnyo kikujjako. Kati mukama wange kino nakyo kankikugambe nti bw'ota taking action abantu abalina essuubi ogwe bajja kulowooza nti naawe bikula bino obimanyiiko oba obikkiririzaamu. Good enough 2 weeks back wa taking action ey'okulaga abantu nti omukulembeze ono mukyamu bwati ne bwati. Twetaaga ekisinga ku ekyo. Twetaaga abantu baatulire. Twetaaga wowulira nti wano waliwe nga bw'okwata apo ng'envunze n'ogisalako wano n'osigaza apo ennamu kye twagala essaawa zino. Otherwise nze ng'omuntu Ngiza ntola wiki nga sikoze la venenga. I'm consoling people. I'm not a leader. I'm nothing in NUP. But I'm consoling people. Best kulembera just abanja be office byenjagala. Now if you don't take action, abantu abasinga bajja kukwata ekifaananyi ky'abaana bakuliddemu oluko baloze nde Kyagulanyi ali mu kintu kyekyo kyenkusaba mukulembeze wange. Bino tebajja teyajja bigamba. Mukulembeze bino teyajja bigamba zenge no bigamba. Ero jakulira y'abantu batandikoga nti yatera yo mukulembeze mukamwa not mukula mukamwa no. Amazima tulina ogogera nabo yogera amazima kikufuula weddembe. Omukulembeze wange gwe nalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu omugogwa Musa ogulina botakwata mugogwa Musa nabali botagukozesa abantu abakulinamu essubi n'abakulembeze baga bw'oba nga bakulembera beyisa bati ate ye aliki, which is not true kubanga si kyoli bo kye bali. Nebo otabalaga kikyoli enningu enkalirize olugero linda kigweyo afumita mukira ompulidde mukama wange owebbanga bw'otamuwomukira tewebikka. Ebyafaayo mu Uganda by'obufuzi biddiringana ate tebyekweka. Okwekkiriranya bwe bulwadde
abaganda bwe tulina okwekkiriranya bwe bulwadde abaganda bwe tulina amawanga amalala bakumira opponent it is that's why I love Bachiga. That's why I love myself. Open and kubula, this is wrong and it's wrong. Deal with it, Mr. President. It is high time you take action. Oyaure emwanye zirimu omulamwa n'emwanye zitali mulamwa. Abantu bagenda kusanyuka. As we speak right now, abantu bali awo tebamanyi kiddako. Kubanga nkubulidde nti program wa plan wali olina okuzza obuyinza bw'abantu mu bantu bakilaiminge Victoria abalina okuyambako bonna. Abagaba 226 ne tuli mu 222. Nze kugamba ekintu kimu, amaanyi gali mu bantu si ba politician. Amaanyi go Mr. President gali mu bantu. So simba politician. These are politicians, they are market vendors. Political market vendors. They are there to sell their commodities. They don't care about people. Ogwange ngukoze sina kinvunanyizibwa obaka mbutuusizza njogera n'abantu nderebesa basukka mu 10 to console them and to encourage them. Never nanga bakola mu social media mubali nyo bali to encourage people so that we keep on moving. Kubanga tulina olugendo lunene nnyo. Revolution tebera ya wiki, tebera ya lunaku, tebera ya mwezi, tebera ya mwaka. For those who are still in the revolution abachali mu struggle mbebaza nnyo mubali ddala tusigale nga tugenda maaso. Kubanga tetwagala kuwa Museveni chance. Already ali quick point ye. Ate bwa batuse quick point wacha ate tujjako ekigere. Museveni batuse quick point wacha tujjako ekigere. Kyovulanze buli muntu yena ajja okunnumba. Mulaba kyamulinga essalamba lyanse keepinga on kutambula kubanga manyi target yange Museveni si ya muntu mulala yenna. So bana njala by encouraging mwenna ba political activities worldwide. Tusigale ku mulama kubanga kitugoba tukirabako. Omusajja ajidde ne ate muteeka mu kukola bintu birala. Tetuteeka musumba ne beefuzi tubaleke. Nkugambye ayijijjibo kwata Anita Amongi okwateko ne leader of opposition omukwata mutwale for questioning kubanga this is the message. Teri mu MP wa NUP eyajjayo sente nga tafunye message okuva wa mukama we kubanga ateekeddwa okumanya nkiddamu teri mu kulembeze wa NUP nga MP atafuna directive kuva wa Mpuuga taliyo. Namwogera kodda si leero ebyange mbyogera eno video ngikoze ebinaava mbizo kujja myezi 2-3 oba myezi gumu ne bibeerawo nze n'ensirika n'entuulaawo babo nti mbyogera ngikoze olwalero ne gye mujja katuna ejja kuvaayo nga abantu bagizza bakyogera ebintu bino Mpuuga namwogera kodda n'abala nejja nga mbogerako ne that is not my intention. My intention is Mr. President, with the due respect, I beg you kindly please, we are losing momentum. We are losing momentum, and please I beg you kindly to take action with immediate effect, because if we don't do so, we are finished. For God and my country, may God bless Ugandans. Mwena mbagala nnyo mukama wankumire awo gwange ngukoze sina kimanjibwa okujja ko bebaza abalone etalo mubali zirwana mubali kwagala nsi manyo bwavu bonji nnyo okugula data si kyangu simbizibwe kubyampi mugenda kuzaba na ku masomero abambali mu candidate class naye nsaba mukama nga nfundikira buli mwaso buli mukwasizaako asobola ofuna kyayagala. Bana Uganda mwenda bali mu Middle East batumiddeko, abali Dubai mwenda namwe batumiddeko, buli kibuga kyonna kyolimu bali province gyoli batumiddeko, abali mu Saudi Arabia mwenda batumiddeko, abali Oman abali Qatar mwenda batumiddeko. Naye nga njala okubaza Mukama Katonda n'okubaza government ya Dubai oba ya United Arab Emirates okuba nti muwadde bana Uganda omukisa abatalina buli kimu nga babazizaayo ku bwemu bali mu ddala. Naye bana Uganda basobodde okufulumya information okutegeeza bana Uganda okugenda okweyunira omulamu ogwo, please mubali nnyo mubali ddala temujjanga okwo. So ababadde tebamanyi nti gavumenti ya Dubai yasazeewo okuziza buli muntu yenna mu nsi ye ku bwereere
nga tosasudde fine oba oyina ekitambula batona kitambula ennyonyi zaabwerere nendoza omukisa gwakomerero era bannayuganda ndoza bawola nga 12 plus basobola okufuna omukisa ogudde okwabo bwe nga tebasasudde wadde tiketi wadde osasula fine oba olina passport kasoluganda tova Uganda bafunye omukisa ogubazzayo. So njera kubaza gavumenti ya Dubai ne bannayuganda mwenna abadde mu media okutegeeza bannayuganda bali nnyo balire ddala. So namwe abakyali Dubai nga muli stranded, you can still go and check oba n'obuuza chance nzo kubanga ekyali okubanga nkimanyi musange bizibu bingi tetwali kyakola mukama bankumira takumira mpeera onako olungi mwebala mweraba mbagala nnyo mwenna mukama bankumire.